Union. Like walabikayo forces ezirwanira Bobi Wine. Nga force emu mu government. His Excellency Robert Kyagulanyi bagamba bajja kukkiriza mpolampola ate mulowooza Tamale Mirundi Junior wamu n'abalala tebakkiriza. His Excellency Robert Kyagulanyi w'amaanyi era yasobola okubeera nga beating intelligence ya General Muhoozi Kainerugaba video angikulishirire mu maaso awo ate ye Honorable Mbidde naye avuddeyo n'alaga obugezi bwe mbuye yasalisiza His Excellency Robert Kyagulanyi ya tiketi yamutwala mu America era egenda n'omukomyawo video mu maaso awo njirina naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video nsoko jimpereka like bumaze subscribinga wekete ku mukutu gweffe guno olunaku olwaleero omukulu omanyikiddwa nga Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'ategeeza eri Abannayuganda nti ne beddala His Excellency Robert Kyagulanyi musajja w'amaanyi nnyo era yasobola okubeera nga beatinga security. NRM erina okukkiriza nti nno intelligence yaayo ate intelligent nga we basuubira kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi basobola okubeera nga agibeatinga who is just a normal civilian. What about other people who are not civilians? Kitegeeza ki abalina okwekyeka. Njagala osooka okuwuliriza Tamale Mirundi Junior, his words are of wisdom. Sooka omuwulirize. Semu mu government ekuuma ye ng'endala emunoonya beyawulamu bwe ndowooza waliwo ate bamukuuma because saa ono King Saa mukoddomi wa General Sale Musale abadde instrumental nnyo mu kukuuma Bobi Wine. Beekubisaako video gye nagamba nga bali ku express awo bali boolekera Ntebe naye GPS system yange nendaga nga Bobi Wine abulidde awo kumpi ne State House awo siba bayadda ku lido oba nenga awo Bobi Wine okuva wano agende e Bulaaya. Alright, nga tubitadde ku mabbali ndowooza Tamale Mirundi Junior mumuwulidde bulungi. Honorable Mbidde ku visa ya His Excellency Robert Kyagulanyi natera okubeera nga expiringa era agenda kukomawo mu Gwokutaano. Oh my God, yalowooza amanyi His Excellency Robert Kyagulanyi okusinga Abannayuganda naye Abannayuganda okwewa importance. It is very bad kati omuntu ng'ono gwe twakula nga tulaba nga twegomba okubeera nga alimba eggwanga ku TV, National TV. Oh my God, it is a sad story. Njagala kumenya ebirowoozo bye mu comment section olowooza ebigambo byeyogera bibaddemu amagezi oba just omwenge agwegubadde gwomusumbu tomanya kubanga video eno ebyadala emalamu amaanyi okulaba omuntu gwe nali negomba nga nkusoma nga nkula. Oh my God, this is sad, this is really absurd, diabolical personality to be lying, to be deceiving the nation on the national TV. Video ino soko girabireko omukulu nga ageza okubeera nga yiwa importance. Tiketi gye yalinnya return oba okukomawo kwayo kwa mwezi gwa Kutaano. Yasaswa ne return ticket ya mwezi gwa Kutaano. Era tumusuubira nti ajja kudda. In fact, nze simanyiiko nti ababadde bamunoonya baabo batuuse waka n'ababula. Eggwanga lya Uganda liba limanyi bw'obeera mu Uganda. Ekyamazima tubeere serious. Gwe bakugamba nti poliisi ekunoonya. Tosobola kubula. Oyinza okubula. Abyokwerinda kino ekyokumukuumira ewaka. Ate olaba ne wano kati muganda wange wagambira nti abadde tamanyiddwa gyali. No, security. Onabuka abantu ababuulira amazima. Security eba emanyi wooli. Era bakukuumira yeeyo. So bw'obanga oli mu nsi erimu president asobola okukkiriza gwa muwakanya okubeera n'emmotoka nga tebagikkiriza muntu yenna kukuba ssasi ne liyitamu, oyinza obutayanguyirwa kukakasa mulala nti oyo president ayagala ofe. Mbidde ogambye oti bw'obeera nga mu ggwanga simanyi bulungi. Nze kyemmanyi mu Uganda muno nti kyangu nnyo era naluli nakibagamba kankiddemu. Muno mu Uganda kyangu nnyo okusiriwaza abantu okusinga okubakakasa nti ono abasiriwaza.
ekisinga obwangu kuba siriwaza. Alright, His Excellency Robert Kyagulanyi to meet His Excellency Donald Trump in the City Hall of Washington DC. Video eno njagala giwa obudde naddala gwe munankyukakyuka oba osobola gisharingireko munno ali mu kyalo eyo mu Uganda wamu n'abo abali wabuli w'eggwanga Uganda. Video eno nkugambye tugiwa obudde kubanga mulimu bingi eby'okuyiga. Dr. Nico asobodde okubeera nga akunnyonnyola His Excellency Robert Kyagulanyi okumuyita mu City Hall mu Washington DC kitegeeza ki ng'omuntu akyasinze okubeera nga alwanira human rights. Imagine omuntu okubeera nga yakyasinze okulwanira human rights. His Excellency Robert Kyagulanyi kigambye okubeera nga omukulu amanyikiddwa nga Donald Trump ayinza okubeerayo era ali like okubeera nga amumiitinga oba omukyala wa Donald Trump ayinza okubeerayo, which means that this will give His Excellency Robert Kyagulanyi a upper hand on his mission of liberating Uganda. Comrades, on Thursday, 26 March at 5:15 p.m., our President, Bobby Wine, will attend a town hall with Onero discussing the human rights situation in Eastern Africa with a number of distinguished guests. Understand that the problems of Uganda are the problems of Eastern Africa. I'm very happy this town hall focuses on Eastern Africa. The problem of Uganda cannot be solved in isolation. Attend this town hall physically if you're Uganda or Kenyan or Tanzanian or from Rwanda, because we're all in the same boat. And if you're in Uganda, join online, although it's very late, just after midnight, but join. Ebyo nga tubitadde ku mabbali omukulu David Lutalo ate mulowooza ye ali awo atanaba kubeera nga ategeera nti no ebyadala yagwa. Omukulu Kats bananyino video ngenda gikolera podcast kwe mubeereko, making sure tino musubscribinga mwegate ku mukutu gwaffe guno yongera okujjukiza Hajji Haruna walinnya okulombera Edwago enangole n'ebizibu nambere yawe simbya 2052 osobola okubeera nga omukubirako oba ne mu boxinga nabeera nga akuyamba n'ebizibu ebyo beera nabyo takozesa bikola bya kilogo nga bwe nkugambye soko muwulirize ayina byayisaawo tumali tweyongereyo n'ebya Katsi ako David Rotaro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo, nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. David Lutalo yetannakkiriza nti yagwa kyekyamazima. Alabika ayagala kakasiza ku kivulu kakutanda okiteekeyo ojja kiwulira kijja kutuulamu. Tolabadde yadde bagamba bakazi bakulu be bakulaba. Avubuka ffe abakyasinze n'okuba ne bashuga mami. Ate abavubuka ffe ennamba ennyingi tujja bagaana ku lwekyo. Tubakyawerwa genda mu bivulu byo ojja kiwulira. Teri Uganda omuyimbi yenna agenda kubeera sayidi ya Museveni obe n'emirembe nga toli ku sayidi y'abantu. Kati watandise no ogaba ennamba ku TikTok live for bookings. Nga King Saha tagigaba. Ngate yakyasinze oba ne bookings ennyingi. Genda omwekwateko King Saha. Mbuze engeri ki gy'akikolamu. Naye muzaawo ate kati mumukolako Lutalo. Nalabye ne kali ke twawa ebyenda byaffe. Ako nako tukalinze. Tukalinze mu kkoona. Naye gwe David Lutalo yaleni oba yaledi oba producer. Nawulidde David Lutalo omubanja kwata essimu ye. Bookings takyalina. Ennamba kati azigabira ku TikTok ne buno obusente bwafuna mbakadaama kwata eyo essimu weesasule. Ojja kiwulira. Bwe mulowooza endiga bwekutika bwetyo omutwe temanya nte ziriiridde be Bannayuganda. Bakutegeera dda n'abeeruweero banne mujja tusonyiwa omwana wammwe yatulyamu olukwe. Abeeruweero nammwe mwennyini omwana yabalyamu olukwe. David Lutalo agenda tuwulira ojja ggwa n'eddalu. Si kwaka akayinja k'olina mu nsiga akakunyogootola. N'atamanekera midawona monitse nakolayo. Ogenda tuuka oyimbira eri ku myalo nga Gravity. Oyimbirenga bano baki? Abo abavubi b'ebyennyanja.
Kampala katwagigobyemu n'emirirwano ojja kiwulira kati enamba ogiwa bakadaama mwe bamu abagamba ngano TikTok yabalalu basekadaama baki ojja kiwulira